Ab'ekitongole kya Omeme bakoze ekikwekweto mu bitundu by'ekyebando kisalosalo mu Kampala ne bakwata omusajja abadde yefuula ow'ekitongole kino n'atandika okubunyisa amasannyalaze mu bukyamu. Omusajja ono asangidwa n'ensowero z'amasannyalaze nga ziriko obuwanvu obusoba mu mita 100 era ng'abadde yakubisa n'akatabo ka lisiiti z'abadde awo abaagala okubayungako. Ndi kumwera n'enkita asapulayiga amasannyalaze olomose ennyumba nga 8 tebalina ne lisiiti z'abawa eziri fojjala ye kennyini ze yeekolera. Ekikwekweto okukolebwa kiddiridde omwana okubibwa amasannyalaze kye buvuddeko nga kyava ku bantu nga bano ababbirira amasannyalaze ne bagayunga nga bagayisa mu ttaka, ekintu eky'obulabe eri abantu. Yatandika okufuka bw'ati we yafiira, n'olwekyo kibadde wa muliraano waffe muganda waffe enkya kiriwo. Amasannyalaze gano ga Umeme gammwe si ga Umeme. Bwe muba muli bantu nga 5 6 mukole wayalinga entuufu, omuntu omu agasabeyo ajja kukubawa mu bulungi. Abantu bakuŋŋaanya okulaba omusajja ono Moses Luyiga era ng'ateereddwako empingo wa poliisi abakulembeddwa amakulu ga poliisi y'e Kanyanya Majedu Kalimu. Abakozi ba Omeme basazeeyo waya zonna n'ezibadde mu nnyumba ye ne bazijjayo ne bazitwala. Kitaawe wa Luyiga Jabe Obukenya alabise nga yeewuunyiza olw'ekikolwa kya mutabani we. Akuliddemu ekikwekweto kino Issa Sengendo akkaatiriza eky'okukwatibwa kwa Luyiga n'alabula n'abantu abeenyigira mu kubbiira amasannyalaze ssaako n'ebintu bya Omeme. Omuntu ono tumukwasizza poliisi tumutwale mu mateeka kubanga waliwo abantu abakoseddwa olwagana amasannyalaze. Ye Majedu Kalimu ngono yakulira poliisi y'e Kanyanya alabudde abantu abasirika obusirisi nga balaba abantu abeeyita aba Omeme bayunga amasannyalaze mu bukyamu. Bwe bunaalabirako ebintu nga bino bwe bikolebwa mutubuulire bijje tubijjeyo, ate bwe naakukwata ng'okoze kino ngenda kusiba kubanga guno musango. Ekisooka otadde abantu ku bunkenke. Annette Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.